Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nebaza Mukama waffe Yesu Kristo otusobozesa ogabanako ekigambo kye, kigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo, ekyo ekigambo ekituyamba okwongera okutujjukiza okutambulira mu butuukirivu, okutujjukiza okwenenya, kubanga bwe twenenya Mukama waffe atunaaza n'omusaayi gwa Yesu Kristo ne tutukuzibwa era ne tuweebwa akakisa okuddamu okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Era okwenenya kutuyamba okubeera abeeteefuteefu nga twetegekera okujja era okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo, n'okubeera nga tuli beeteefuteefu singa ekintu nga okufa kiba kize gye tuli, tuba twetegese kuba tujjukire ekyo buli omu alina essaawa ye ejja kutuuka ate nga mazima kigwa bugwi. Naye okwenenya kutuyamba okubeera mu mbeera entuufu, okweteekerateekera okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tulina okwenenya ne tuba tuwulira kigambo kya Katonda, tetulina kukoowa kubuulira okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu, kubanga Bayibuli etulaga awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda, awatali butuukirivu. Era ne kaseera kano abo abali mu geyeena basaba ekintu kimu, basaba nti singa Mukama abawa akakisa bakomawo ku nsi beenenye. Ensonga lwaki tetulina kukoowa kwogera ku kigambo kya kwenenya, ekigambo ky'okwenenya. Buli muntu yenna nga tukyali balamu ku nsi, Mukama atuwadde akakisa twenenye nga tukoze ensobi, tudde gy'ali twenenye era tubuulire ekigambo ky'okwenenya. Okwenenya kukulu nnyo. Era ekimu ku bintu bye ngenda okwogerako leero byensuubira nti oba oli awo wayinza okubaawo eyo aganyulwamu era ekigambo kino era n'okigabanako n'omulala. Ffenna tuyambagane tulabe nti tuwona egeyeena, wabula ffenna tugende mu ggulu. Y'ensonga lwaki tuweereza audio buno. Tewali nsonga ndala yonna wabula kuyambagana tudde eri Mukama tusobole okugenda mu ggulu, tusobole okuwangula omulabe nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Eri abo abalina okuyaayana ku mutima gwabwe okumanya Katonda era nga beetegefu okusasula omuwendo ogw'okuwona geyeena bagende mu ggulu, ogw'okutambulira mu butuukirivu, ogw'okutambulira mu kwenenya nga waliwo ensobi ekoleddwa. Abo abeetegefu okweyawula ku masanyu g'ensi eno n'ebyetaago by'omubiri, wabula bayaayaane okukula mu mwoyo, n'okutambula ne Katonda. Era ng'ekintu ekimu kye njagala okwogerako bye birabo eby'omwoyo mutukuvu. Waliwo ebirabo eby'omwoyo mutukuvu ne wabawo ebibala by'omwoyo mutukuvu. Ebirabo ebya mwoyo mutukuvu mwe muli ebirabo nga okuwonya. Tulaba mu 1 Corinthians chapter 12 verse 1 okutuuka ku verse 9. Tulaba Bayibuli batulaga bulungi ebirabo ebya mwoyo mutukuvu omuli okuwonya, okubeera n'okukkiriza, okuwa obunnabbi n'ebirabo ebirala bingi. Kati ate ne wabaawo ne ebibala bya mwoyo mutukuvu. Ebibala bya mwoyo mutukuvu bino ebyogerako mu kitabo kya Galatians chapter 5 verse 22 okutuuka ku 28. Ebibala mwe muli okwagala, essanyu, emirembe, obuntubulamu, obukakkamu, obuwombeefu. Tulina okwawula ebibala bya mwoyo mutukuvu n'ebirabo bya mwoyo mutukuvu. Ensonga lwaki njogera ekintu kino nti tulina okukimanya nti omuntu kisoboka okubeera n'ebirabo bya mwoyo mutukuvu naye n'agenda mu geyeena, n'agenda mu muliro ogutazikira, ate ng'ebirabo abadde nabyo wano ku nsi. Ebirabo ng'okusabira abantu ne bawona, ebirabo ng'okuba n'okukkiriza, ebirabo ng'okuwa obunnabbi. Omuntu asobola okuba nabyo ate n'agenda mu muliro. Naye ebitutwala
mu ggulu ebituwonya geyeena byebi fruits ze fruits ebibala ebya Mwoyo Mutukuvu, ebibala okwagala, essanyu, emirembe, obuntubulamu, obukakkamu. Ebyo tulina okuyaayana okufuna ebyo. Naye okusabira abantu ne bawona si kubi, naye nga mazima enjawulo eriwo nti ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu, okuwonya, okuba n'okukkiriza, okuwa obunabbi n'ebirala, ebyo bigenda kusigala wano ku nsi. Oyo abiina tagenda nabyo mu ggulu, bigenda kusigala wano ku nsi, okugeza ng'okusabira abantu ne bawona. Ebyo bya wano ku nsi, kuba mu ggulu teri balwadde bakusabira ne bawona. Ebyo bya wano ku nsi, okwogera mu nnimi, ebyo bya wano ku nsi. Kati tuleme nnyo kutunuulira ebyo, wabula Bayibuli etugamba tuyaayaane okubeera n'ebirabo ebyo ebizimba omubiri gwa Kristo, ebizimba ekkanisa. Ebibala bye bigenda otutwala mu ggulu. Ekyo kyogerako mu Galatians chapter 5 verse 22 to 28. Ebibala bya Mwoyo Mutukuvu bye bitutwala mu ggulu, bye tulina okuyaayaanira. Ebibala okwagala, obuntubulamu, emirembe, obukakkamu, ebyo byo bitutwala mu ggulu. Ebyo bitutwala mu ggulu. Kati kino twetaaga tukitegeere bulungi, ebyo bitutwala mu ggulu, bye tulina okuyaayaanira ennyo okusinga. Ebibala, okwagala, essanyu, emirembe, obuntubulamu, obukakkamu. Ebirabo si bibi, okusabira abantu ne bawona, okwogera mu nnimi n'ebirala, naye ebyo omuntu asobola okubeera nabyo ate n'agenda mu muliro. Kuba ebyo oba bifuna na kukkiriza, n'agenda mu muliro. Ekyo kiyinza okubaako gwe kiyamba eyo. Ekisingira ddala obukulu mu byonna, tulina okutambula ne Katonda, tulina okutambulira mu Katonda. Okutambulira mu Katonda ntegeeza okwekuumira mu kkubo lye, nga twewala okutambulira mu makubo g'omulabe, nga twewala okutambulira mu masanyu g'ensi eno n'ebyetaago by'omubiri, nga tubyewala, nga tutambula ne Katonda. Olwo malayika ze zibeera naffe. Naye bwe tutambulira mu kkubo ly'omulabe, Sitaani, ne tugondera ebyo Sitaani byagala tukole, obukuumi malayika bw'atuwa, Katonda bw'atuwa ng'aweereza bamalayika bwe, obukuumi obwo buvaawo bwe tutambulira wa Sitaani, obukuumi obwo buvaawo, omulabe Sitaani n'atulumba. Naye bwe tutambulira mu Katonda tubeera n'obukuumi, kubanga Katonda atuwa bamalayika be ne batubikka ebiwawaatiro byabwe. Kati ate bamalayika batukuvu. Malayika bwe bakubika ebiwawaatiro, obutukuvu, ekisa, ekitiibwa kya Mukama Katonda ekibeera ku malayika naawe kiba kikwetoolodde ng'otambulira mu ye. Ng'otambulira mu ye. Era oyo atambulira mu Mukama yo yabeera n'okwagala, essanyu, afuba okulaba nti ateekawo emirembe mu mbeera yonna, obuntubulamu, obukakkamu, okusonyiwa. Ebyo birabo, ebyo bibala bya Mwoyo Mutukuvu, ebyo bibala. Era nga tulina okukimanya nti omuntu yenna asaanidde, omuntu yenna omukristaayo era mazima ayagala okumanya Katonda n'okumufuula mukwano gwe, abeere mukwano gwa Katonda, nga tasinza businza Katonda ng'empisa oba kyeyakula alaba, oba n'agenda ku kkanisa olw'okuba abalala bagenda, naye nga ddala ayagala amanye Katonda, anoonye Katonda nga bannabbi b'omu Bayibuli bwe tusomako nga bwe baanoonya Katonda. Oyo aba alina okunoonya Katonda. Omuntu yenna asobola okukwata Bayibuli n'asaba, n'abuulira, asobola okukwata Bayibuli n'asoma. Ekyo omuntu yenna asobola okukikola, n'ayimba oluyimba lw'ekkanisa olusinza, olutendereza, omuntu yenna asobola okukikola. Naye okutambula ne Katonda, okuba mukwano gwa Katonda, omuntu aba alina okunoonya Katonda. Katonda tunoonya munoonye, naye atugamba, Yesu Kristo yatugamba oyo amunoonya ajja muzuula. Katonda tunoonya munoonye. Osooka kufuna kwagala mu ggwe ddala ddala omanye Katonda eyakutonda. Osooka kufuna kwagala mu ggwe omanye ddala Katonda eyakutonda. Ekyo tusomako mu Zabbuli 27
olunyiri olwokuna Dawudi bwe yagamba yanoonyanga Katonda ng'atambulira mu butuukirivu ennaku zonna ez'obulamu. Era ekyo yakisaba nga Katonda abeere ng'alina omutima ogunoonya Katonda n'okutambulira mu butuukirivu ennaku zonna ez'obulamu, nga buli wamu waali amanyi kati ntambulira mu Katonda, nga kyekiri mu birowoozo bye kyekiri mu mutima gwe, nga omutima gutadde Katonda, nga gutadde Katonda. Bayibuli ekyo kyetulaga tubeere nga tulina okuyaaya n'okumanya Katonda n'okumunoonya. Bayibuli etulaga ennyiriri nnyingi eziraga nti Katonda tunoonya munoonye. Osobola okuzaalibwa ne bakutuuma erinnya ery'Abakristaayo n'okulira mu famire ng'esaba, naye okunoonya Katonda, okumumanya olina munoonya, era w'omunoonya omuzuula. Yesu Kristo bw'atyo yatugamba oyo amunoonya ajja muzuula, oyo akonkona oluggi bajja muggulirawo, era n'oyo aggulawo omutima gwe Yesu Kristo ajja kuyingiramu, naye nga olina munoonya. Engero wolaba mu Proverbs chapter 8 verse 17 Mukama akyogerako, wolaba mu Matthew chapter 7 verse 7 ne verse 8 Mukama akyogerako. Tumunoonye, tusabe, tujja kuweebwa. Osobola okusaba Mukama n'omugamba Mukama njagala kumanya. Mukama awulira era akukolera ekkubo, kuba alaba omutima gwo kye gunoonya. Gwe nga tofuddeyo kwaba bakwetoolodde oba bagamba ki, naye gwe omutima gwo ng'oyagala okumanya Katonda we yakutonda, ddala ajja kulaba obumalirivu bw'oyina okumunoonya, era ajja kukolera ekkubo, kuba oyo akuliraanye ye waba ayogera kirala ng'era abiwakanya, gwe ng'omu munoonye, kuba ojja kunyumira mu maaso ge gwe ng'omuntu omu. Oyo awakana ye kaawakane, naye gwe ng'omuntu omu. Tujjukire akakuba akagenda mu ggulu katono, naye ekkubo erigenda mu muliro lyo ddene. Katonda tulina munoonya gwe nga kinoomu. Luke chapter 11 verse 10 eyogera ku kunoonya Katonda. Era we tunoonya Katonda kyekyo kyokka ekisobola otuyamba okubeera abalamu mu mwoyo, okubeera abalamu mu mwoyo. Ekyo tukiraba mu kitabo kya Amos chapter 5 verse 4. Katonda agamba noonya obeere mulamu. Amos chapter 5 verse 14 era Katonda agamba noonya, agamba seek me and live. Kitegeeza bw'otanoonya Katonda oba toli mulamu. Okubeera omulamu kyentegeeza nti okubeera omulamu mu mwoyo, nga bw'olaba nti mu Garden of Eden Adamu baamugaana okulya ku muti gwe baamugaana okulyako, era nga bw'anaagulyako ajja kufa. Naye Adamu bwe yalya ku muti ogwo tulaba nga addamu nga asigala ayogera, nga kitegeeza okufa kwe yafa mu mwoyo n'asigala mu mubiri. Nga bwe tulina body, soul ne spirit. Spirit kwegamba ye yakosebwa n'alaba omubiri, awo n'ategeera ali bwereere. Kati ekyo Mukama waffe kyayagala okuzzaawo, tubeere bafu eri omubiri ate tubeere balamu eri mwoyo. Tubeere nga Adamu eyasooka nga tannayonoona. Kati ekyo tukifuna tunoonyezza Katonda. Katonda omunoonya bunoonya, Katonda omunoonya bunoonya. Era Katonda w'omunoonya aba asobola okuwakakisa obwakabaka obwa Katonda n'obulabako ng'oli wano ku nsi nga tonnava mu nsi eno n'obulabako. Ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kye yayogera mu kitabo kya Luke chapter 9 verse 27. Tulaba nti Jesus ddala ku chapter 27 ddala ku verse 27, Luke chapter 9 verse 27, Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti mazima ddala mbabuulira, abamu ku mmwe abayimiridde wano tebajja kunoza ku kufa nga tebannalaba bwakabaka bwa mu ggulu, bwakabaka bwa Katonda. Naye we waayitawo ennaku 8 Yesu ng'amaze okwogera ekintu ekyo, yatwala Peetero n'atwala John ne James n'agenda nabo waggulu ku lusozi okusaba. Era we yali ng'asaba nabo, feesi ye n'ekyusibwa, engoye ze ne zifuuka njeru nnyo nga ziringa ekimyanso, kwegamba nga ziringa okumyansa kw'eggulu. Era bannabbi b'omu Bayibuli babiri, Musa ne Elijah, ne babalabikira. Ekyo nga kitulaga nti bw'otambulira mu Mukama
obwakabaka bwa Katonda osobola bulaba nga tonnava mu nsi nga tonnafa. Kuba we yakyogera wayitawo ennaku 8 ddala Peter, John ne James balaba ku bwakabaka bw'omu ggulu nga bakyali ku nsi nga tebannafa. Kubanga ekitangaala kye balaba ku Mukama waffe Yesu Kristo ekyambalo kye ne feesi bw'atyo bw'aba omuntu w'aba afaanana ng'ali mu ggulu. Kati ekyo bakiraba bakyali wano ku nsi. Naye olaba nti baali beeyawudde ne bagenda ku lusozi okusaba ekyo ogenda okubaawo. Ensonga lwaki ndeeta ekintu kino okulaga nti bw'onoonya Katonda ojja muzuula, era bw'onaamuzuula ojja kulaba by'otalabangako, ojja kulira by'otawulirangako. B'onaabigamba bajja biwakanya, naye ggwe ojja kuba mujulizi nti ddala ekyawandiikibwa mu Bayibuli kituukirizibwa. Naye nga Katonda omunoonyezza ogenda okulaba ekyo. Katonda oba omaze kumunoonya gwe ekyo ogenda okukiraba. Mukama bakuume, tutambulire mutuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo, tutambulire mutuukirivu n'okwenenya. Bwe tuba nga tetutambulidde mu Mukama, mazima ddala ebiseera ebiddako bijja kubeera ddala bizibu ddala. Bijja kuba bizibu nga Mukama yekka omwoyo gwe gusobola okutuyisa mu mbeera eyo. Bwe tuba nga tetutambulira mu Mukama nga tukkiriza bukkiriza nti Katonda gy'ali, ng'era tusaba ng'empisa y'ensi ku Sande n'ogenda n'osaba n'okwata Bayibuli, naye nga mu mwoyo gwo totambulira mu mwoyo, ng'era tofaayo kweyawula ku masanyu g'ensi eno n'ebyetaago kugamba ebyokwegomba by'omubiri nga tobyeyawuddeeko. Munnange omulabe Sitaani eryo ly'essanyu lye, kuba ye amanyi kukamwa naye tugamba tusaba naye ne tuteeyawula ku bintu by'ensi eno, amasanyu g'ensi eno n'ebyetaago by'omubiri ne tutambulira mu kibi. Ekyo Sitaani ye kyayagala, kuba amanya tuva mu bulamu bw'ensi abajja tutwala mu muliro. Y'ensonga lwaki buli omu nga kinnoomu alina okweyawula ku masanyu g'ensi eno ne tubeera nga twenenya nga tukoze ensobi, olwo tusobole okugenda mu ggulu. Mukama bakuume.